Kaye ofuuse nuisance. Ebigambo bino olulimi lwe luchafu nnyo nga amaziga sewage. Okay. Ofa kine gagamere sawe. Mutabula ebintu. Teriyo kye bayita gagamero mu Uganda. Bagiyita Abagaga Singing Group. Osage Abagaga Singing Group. Yes. Gomanyi kye bayita gagamero mu Jamaica kigambo ekyo kya Buji Banton. It's a dunamis. Oyo ng'akirina. Otegedde yogera ku bintu nga Leon Island, Sun Island, producing island evamu volcano. Chovola by what Dr. Chameleon, Leon Island, mwavamu ba King Saha. Uli product yezo. King Saha yimba olu. Noletezo Abagaga Singing Group nyimba nga abiri okufuna ola singing Saha olu. Never mu ready and with uli product kanewe nkomao. Jangwe emagere. Emprogoma emagere ndozo jiraba. Nga Bible wegamba omukisosoka guwa family yo. Laba family yo mwana. No mwana asembya ani bamita vibes. Dax vibes. Ndozo mulaba. Yena no mutunira bot omuwa mwanyoko nga tewebuziza. Babayita Abagaga Singing Group mpaya abali bavuddeyo. Gwe obadde ki? Rema yajja kuyamba Posaka nakyogedde katika nkigamba no Posaka. Yalina abaana abo Halima namakuru asitula Rema we namutwale wa Posaka namugamba ndeso omwana ono muandisa ne buddo ne muandisa lwa kintu singo omukiza mukwaya namugamba mukiriza omwana abere n'abawaka bye buddo Rema kati lisajja lya bende liryola berifu kamera ligaba t-shirt ne lijje buddo ne ligamba Posaka bino bigaba Posaka yali ku Kasuku live Kasuku simanye wa Kasuku nagamba bwati it was my first time okulaba bebe najja nangamba yamugamba bwati nyimba nebe nzimbira bagamba tezinyuma bampadde amagezi nzije ompe y'abaana bana bankole hard lips ne melody owulidde ekigambo kyagamba tezinyuma kyobola omusajja agamba nti oli yayimba baaluwango ona ali kuskus yagala kuskus wava waya ng'olina kannaswi bibiki ebyo osegera kyenkugamba kakati abantu bali mu kuyimba nyimba zitwala mu maaso kati obankugereze what can I say? That guy aina entalo za Rwana waba Rwana nawe akuletera bumunyera ye yagenda ne yepanga ku mpologoma ye magere nagiretera simanyi babitabu Elton and Reigns bambi buli ebwagwa bukabuoko kakati atavudde kunze alesi simanyi manager walimbe nze wisdom oyo manager yanga munne wa yanga ono wa Big Zone ye yankubidde sijja mwogera linyo manyi bimanyira nnyo nanga wisdom nyina akavubuka kendabye kasiba wano ku Big Zone kajja ne katubano ku table tunyo mwenge ne tukawaako akavubuka ne banda singa nkuwa video ne wekasula obo oyagala nja bateka ba BBS mbatwale wekasule nansana omanyi bwe panka nnyo osoro otyo kungamba nti oli manager mbuwa big gwe mpita small wa big emyaka simanya abiri ng'osure inze nga negana madala gomanyi negana madala gotambulemu okugendera nti gasolo muguli akamotoka kebamwa disitalazo ono talazo no ono talazo gwentambulirako naye nga bino byonna tekuli sente ya Museveni oli gwe babeginga oyo omusajja bebe gonna bagamba nti kwegamba he has this kind of hate aina hate nti yachawa obulamu bwe n'akyawa family ye n'ebimulinaanyawo kwegamba is a hate of humanity kyovola bawalaba omuntu akulaakulana nga ba King Saha bafefe busi bani abo bonna abaana bazze talina kyayagala gwe kati kankubulire njagala obala Bob Wine Bible egamba bw'ofuna omukisa ogusoosa mu family yo njagala olabe Bob Wine we yafuna omukisa baganda bo balaba njagala olabe Chameleon era Chameleon asologa munange wizo wange palaso Chameleon yasoko tugamba palasa ayimba nga tuwakana kakati era juzi nanga sagamba nti palasa ayimba kakati hit season ziliko olaba wafaayo ku baganda be ndagala erisajja baganda baaliyo emyaka abiri lyatugamba nti libadde ne president Museveni nga limuyimbira emyaka abiri tasobola nasitula mu family ye waabwe muganda we omwana waali awo kati atunda byennyanja nsimenye Pepper Daddy can you imagine katika nkubule oyo musajja talina kyayongera ku Uganda era agenda kubonyabonya generation eddako nga King Saha yagamba generation eddako manyi wakyagenda gibonyabonya bw'obeeranga n'omuntu ng'obulamu bwe abadde abeginga bubeginzi buli lunaku kubanga president Museveni yamukolera poti amugulidde andaweya amuzimbidde ennyumba ogende Bulaaya ne family ye basookamu kuba masasi kino kye bagamba nti a blessing in disguise we baali kuba amasasi lisejja eri ne lifuna omukisa gavumenti n'esabira visa ne family yonna maama mu America we baali jjanjaba family n'esigalayo ne ligulako hama
kakati eryo erisajja ligenda ne libakanga mbunze nkoragana ne president what have you kikyogase ku president okujjako mumutoolako n'entinda Bobi Wine yawangulayo entinda nze polling station ze nakuuma Good Times neri mu Katobo gendola Museveni yawangulawo waaki njogera bulungi n'abantu eryo essajja n'entinda Jowero of course nange nandibadde mbeera ntinda of course nali nnonda Jowero otegere kyenkugamba kakati eryo erisajja terina kyeryongera ku nsi eno Uganda okujjako dito otoolako kyova olaba oligambako nga lireeta bambye obuvubuka bwe lyalogaloga kati eryevubuka baŋŋambye simamba mitaloni awo Mawanda Road emabega wabeerangawo Masabo yakulyawo ne maama waalyo agenze okugenda ewa taata waalyo gye ligenzeyo bukulu ndi kuwa olulala lwaki yagenda ewa taata w'obukulu naye wakuba wajjamu mu TV bya omusajja who has made it in here in Uganda atamanyi ebyo bifukamira bibeginga is Bobi Wine. Likes of Dr. Chameleone, wamula Dr. Chameleone wagenze Tanzania okuziika tebalaze wadde minister avudde Uganda nga takola na mawulire nenga Chameleone kamera zimugoba bugobi is Eddie Kenzo otyanga omuntu n'akola ennyimba mu America n'akola ennyimba nabo boogambye nga nezigenda wa Rude Boy awa aleta ziguramye gwoleese eki Irene Namatovu amusinze n'afrima. The thing is not to make ezo kolabo zakola Museveni yazisasula kati ebyo bisajja tebina kye byongera ku President Museveni kubanga singa yakola studio abayimbi bonna bandi wadde President Museveni akalu kati I have a problem with such people because my job is to protect the legacy of President Museveni so ndetira bidole kati nzo obuzibu bwange is not my problem but that guy has a problem aina hate gwe njagala kugambe ku level yo omusajja ayimbide President Museveni emyaka 2 mbuulirayo omuntu gwe yali asitudde gwe tulabako nkubuulira ba Chameleone baganda abasitudde Bobi Wine olaba ne nasole yakajja asitula tulaba kati family yazifumbisa ye tulaba kubanga he hates yomanya sajja kye yakoze Eddie Kenzo nga Econ yazze Econ program zabadde Eddie Kenzo yabadde alina okujja Econ ku kisaawe paka program kuggwawo naye lwakubanga limanya abantu Eddie Kenzo mamojeko nelivuga emmotoka paka eri kiwaatule Eddie Kenzo nga alina kuba ku program kubuulira ku program kubanga ffe babadde balina tusanga ggulu n'oli muganda w'omukulu nga Eddie Kenzo kati ye Eddie Kenzo atasobola kujja byogera mu kamera kubanga abatya nze ebyo nga mbityako ebyo kyova baleese buno buvubuka kati nga nze nziramu akakavubuka eryo essajja lyeyita nagamba beti Chameleone yasalako enviiri ne Bobi Wine nasalako enviiri ne bagenda ne bafuna enfufu ne baziteekamu enfufu ebyo birasa byabwe ne bateekamu n'ensekere ne bagenda ne bateeka ku mutwe gwa Bebe Fulu oyo ani aba basajja olabanga nga asudde Evinlagwa mutoto wa president we bamuwa $5 million Evinlagwa bamuwaako 7